Omulabirizi David Livingstone Kiganda akubiriza abakkiriza abakatula obulokozi okusooka okubangulwa mu nnono z'obulokole nga tebanneetaba mu buweereza bwonna. Bino abyogedde nga yeesigamye ku byawandiikibwa mu kitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri essula ya 17 okuva ku lunyiriri olwa 24 olwogera ku mirembe gya kabaka w'e Bwasuli bwe yaleeta abantu okuva mu Babilooni n'abateeka mu bibuga by'Abasamaliya ne babeerera ddala n'Abasamaliya wabula tebasooka kuyigirizibwa nnono z'Abasamaliya ez'okutya Katonda era empisa zaabwe ezitali nnongoofu bagenda mu maaso n'okuzikolera mu bibuga by'abalongoofu Abasamaliya. Wano omulabirizi wasinzidde n'ategeeza nti abalokole abasinga tebakulira mu kkanisa era bwe baalokoka tebasooka kubangulwa na kusomesebwa nnono za bulokole. Kyagamba nti obulokole bulina ennono ez'enjawulo ng'omukkiriza bw'atasooka kuzibangulwamu ayinza obutakula mu mwoyo. Baziwoyo yakujjayo naye okujjayo obujja tekimala. Waliwo by'oteeka okuwulira. Bw'otabiwulira ensi empya gye bakuleeseemu yeekwettira. Enneeyisa y'e Babuloni si enneeyisa y'e Samaliya. Beka kutanda ne bakujja Babylon ne bakuleta Samaria. Watch out. Be careful. Why? The culture in Samaria is different. Omulabiriza akkatiriza nti omukkiriza yenna bw'alokoka asaanye okukyuka mu mubiri n'emwoyo nga n'empisa zennyini ziteekeddwa okulongooka okusinziira ku nnono z'obulokole n'ebyawandiikibwa mu Bayibuli. Wano omulabirizi bw'ategeereza nti ensi y'Abasamaliya bwe bulamu bw'omulokole nga bw'agoberera ennono zaayo afuna emikisa wabula bw'azisobya mwe muva ebikolimo. Tannalokoka ng'omuzza nti ebyo biki ebiri wansi w'ekitanda. Tannalokoka biki ebyo ebiri wansi w'ekitanda era akuddemu nagga nti lubaale gwe tomulaba. Tannalokoka lubaale weewaffe naye ke kakutanda n'ogamba nti ndokose. Tusuubira okubuuza oba oyagala oba toyagala. Ene Samaliya waliyo empisa zaayo ziri strict, waliwo by'otakolerayo. Katonda waayo ali strict. Mu ngeri y'emu era omulabirizi asomye ekyawandiikibwa okuva mu kitabo ky'okubala essula ya 12 eyogera ku Musa ng'amaze okuwasa omukyalo Omukuusi. Awo mwannyina Miriyamu ne Alooni ne batandika okumwogerera nga bawakanya ekyo. Oluvannyuma Mukama yabasinkana bonsatule Musa, Alooni ne Miriyamu n'abalabula okulekerawo okwogera amafuukuule ku muddu we Musa era obusungu bwe ne bukka ku Miriyamu n'afuna ebigenge. Wano omulabirizi wasinzidde n'akubiriza abakkiriza okwewala okwewa obuvunaanyizibwa obutali bwabwe olwo baleme okufuna obusungu bwa Katonda. Weeyigiriza obutakola buvunaanyizibwa butali bubwo. Tokolanga mirimu gya Katonda gy'atakuwadde. Tokolanga bye batakugambye. Tokolanga bitali mu buyinza abo. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera ne Kibwika Steven amalindirire. This is Kingdom TV.